Yes, Radio Call Point 9. Aliko simu gamba hello. 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 Tukulira sebo. Yes, hello. Yes, olikumpoza radio afe noise. Yogera kona fesebo. Hello. Saba kutumira kona wetongoba. Nasuze bubingo wange kwendowooza. Byonna ebiwundu by'omutima n'ebitonya. Kase njagala gyali wala. Radio kansubira kiwulira. Kwensinzidde okutumira. Okenanolwayo gy'olyeyo limba. Ng'okimanyi ne oba kumpi nkumisinga. Tobuuza kyali gye ndi ekyo nawe kyeraga. Yawummusa omutima munda gutabula. Kajiko ka sukali kuva ku ssomero nga twewala sikaali. Ye musawo w'omutima gwange olusitakola. Mulowoozaako ne bwe basekendi. Antabula owange ntabula nkutumidde gwe nasima nkutumidde yene wange ntambula butambuzi nga nelogoza wandalula. Simanye walumwa nga gyesirye yalumwa. Kuno omutima gwaculaacula biwundu ngusibya bikwanso. Nze naye twakaba na musaayi nasuubiza kubawo maaso gakula nina later. I'll give you love in a true form. And I'ma pick your calls whenever you call. Alimanja byatampola era yekakumanja natasasula. Munda mu mutima yeye kansala. Tumira kuva wano Kampala. Zukuka na njala we mulota. Agenze nabo abarangi rofa ganafuye. Mwakalabilavu machuwa. Mbisana neby'omukwano gwewala. Umisinga love dia aura. And no true love. Kwakalabilavu machuwa. Nkutumide wenasima nkutumide. Yene wange ntambula butambuzi nga nelogoza wandalula. Simanye walumwa nga gyesirye yalumwa. Kuno omutima gwaculaacula biwundu ngusibya bikwanso. Wenasima nkutumide yene wange ntambula butambuzi nga nelogoza wandalula. Yonna toli nkugamba ne woba oli Kigali Rwanda kyukire n'okyolabe. Nkwagala bilavu machuwa. Ayi sir, namwe mwebale kuweereza.